Our power. People power is our power. Our power is your power. NUP is our party. NUP is our party. Kagulani is our president. Kagulani is our president. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol. People power. Chairman Nyanzi Fred Centum akyagenda maaso n'okutambuza emirimu gy'ekibiina ki National Unity Platform. Ensonga zino zikwasizza maanyi kubanga yategeera omulamwa bwe tuliko nti gwakwenunula. Ono omwami aludde ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nti agezezzaako enfunda eziwera ng'ensonga emuluma kulaba nga eggwanga lyaffe likyuka. Yasalawo okweyama okutambula eggwanga lyonna Uganda kanyomero ku kanyomero n'agamba okuwummula ng'amaze kakasa nti abantu bonna bategedde omulamwa gwe tuliko. W'omulabirawo ali mu bitundu eby'e Busia ng'agenza okubunyisa enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform era omulimu agukola n'obuvunaanyizibwa. Ensonga gikwasizza maanyi bwewawo nga baliwo abadde baagala okumunafuya nga bagamba nti kunga tebamanyi makulu gaayo. Bo bannayuganda bategeera makulu gaayo kyova olaba nti wanaabeera era abantu bajjumbira okubeerawo bafune amawulire agakwata ku nkyukakyuka. Amawulire g'enkyukakyuka Chairman Nyanzi Fred Centum akoze omulimu gw'amaanyi okugabunyisa eggwanga Uganda tusiimeko. Tukkirize nti musajja wa ddala kyakola akijja ku ntobo ya mutima gwe era akyagala. Haji Settuba musomi w'edduwa nno yagikutuusaako nkugamba nti munoonyeeko oyogereko naye. Olina okusomoozebwa kw'oyitamu onoonya mpapula ayagala kugendako bweru oba onoonya mirimu gikyakubuze okola naye tosasulwa. Weeyune Haji Settuba musomi w'edduwa kubanga ye baakoledde ate bamutenda bagamba nti bba ebyabwe byatereera dda. Kati gwe atannamukubira oluddewo kubanga alina ennamba y'essimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko naawe osobole okwesiimako ng'abalala baakoleddeko. Ono ayita mu kusoma dduwa naye ate edduwa ze ziwonyeza ddala. Era nze bwe mba nzije Busia mba ne suite mujja kumala mutegeeragane oba mwagala oba temwagala. Ekirungi ebintu byammwe mubimalira munda bwe mulaba omulabe mubba n'akola ki. Ekyo kikulu nnyo era mwebaze Katonda nti buli omu ayaayana kukola ki kutereeza. Era bye tugenda okusalawo leero tugenda bisalawo mu mutima muki mulungi. Mwebale nnyo ttuwa ate mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti abakyala tubalaba mu struggle, abavuga tubalaba mu struggle, bonna balabikako. Genda ngiraba eri address. Ate mbategeeze n'abakadde mwemuli nze ndi mukadde oba ndi muvubuka. Naye maze ennaku mukaaga Sseebaka twabadde eddokolo ab'eddokolo mbakubireko mu ngalo amawulire malungi nnyo. Era tubeegaliridde wano okumala okutereeza waliyo by election tugende tugibeeremu. Tetukkiriza kintu kyonna kitutwalako kubanga okulonda kya bugagga kyaffe kya ggwanga lyaffe. Bwe tukkiriza ne tukuta tuba tukuwadde Museveni benna bitutte n'okulonda tukumuwe temukkiriza okuwaayo okulonda. Banyaba ne bassebo ekibiina kino it is your property kya bugagga kyammwe kyekibiina ekikyasoose okujja nga tekizze lwa ddiini tekizze lwa goba bazungu wabula nga kizze okutereeza eggwanga. Era kyekibiina ekya generation buli muntu yenna generation zonna buli muntu yenna tumwaniriza. Erinnya ly'ekibiina kino bakiyita National Unity Platform. Tubola abantu bayise wano balimu nga boogera kubanga it is our platform, a platform for everybody. Bane mukubireko abatwegasseeko nga bava mu bibiina eby'enjawulo engalo tubaniriza ate mbalabe bajja kukola bulungi. Naye nga bwe mumanyi e Buganda tulina olugero olugamba nti eka etaafe etuusa mugenyi. Muyinza okubanga mbadde muyomba ne mukyalawo na buli kimu kyonna ogenda okulaba ssezaala wammwe ng'ali mu luggya azze emimwa gyonna ne mukola ki. Era nkakasa lwakuba mbadde wano naye singa sibaddewo osanga engoma yandikoze eki yandinyose naye mulwanyi mukola ki mwekumakuma kubane mwebala empisa ennungi ennyo abantu bebusiga mwekunda okuvuga kale muli bampisa sibalabanga naye
nabyo buli omu akuba humbazaawa azeno kakati Busia amanyi tulina mangi nnyo naye ate gafuuse ekizibu amanyi tulina gatufukidde ki gabimbye gayitiridde kati the support we have is out of control kugamba manyi mangi kyobolaba bwe gayitirira ate mutandika okwekuba nembera nga ebibuuka bitalaganye bikubagana empawa kati ona avuga aveeno abalala bafuse unguided missiles kugamba kati mwekuba bwekubye olw'amanyi ge muyina olaba mwalemerera okuleeta ababaka ne muleeta president yekka kati ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo tulina okuvayo ng'abakulembeze ne tukiyingiramu nze wano siinawo interest siriwa wano era binyina okusalaku kati mbisalawo nsinzidde wano ne kuli mbadde mpulira ne twandulinga tulabe ekintu bwe kikola ki tusaba ku mulundi kuba president waffe Kyagulanyi ne secretariat kyetusalawo tukitambulireko after all kigenda kubeera interim for some time tujje nga tutereza mpola mpola nga bwetukkanya buli omu nga bamanye ensobize si bwe guli fe tukkiriza mu dialogue era we nazza wafula ne Musa ne mbagamba mudde ku bbali mutegeeragane mwogereemu nali ndowooza baayogera naye bwe batuuka eno ndowooza empewo zeno ne zibafuuwa ne bakyankalana bamweyana n'amukwata mulala ddungu n'amukwata ndowooza babajja Buganda ne babambala ku mitwe ate ne baddamu ne bakola ki ngenda okulya nti amajambi agavuddeyo naye ndowooza ebyo tebijja kuddamu kubaawo banyaku ne bassebo Kaluya yangambye mbagambe ku party structures omanyi kunge ne badde ya mugaso nnyo lwakuba okulwana nti abantu aba identifying kunga tulina ku identifying abantu kunga ge majega people power ye force ya people power Kyagulanyi yalagirira nga tayisemu nabyabufuzi bamukola ya byabufuzi n'abatuusa ku message n'abagamba muteke kino mu nkola nga bwe mwakola mutuwa kakati abantu abo tuba identifying n'ekibiina kijja kufuna form structure nenga mumanyi Museveni ayinza ogitulemesa ogifuna structure kunga negenda mu maaso ng'ekyakola ki ng'ekyakola omulimu n'olwekyo tetugitekinga for granted gemaje gaki ga Nup gemaje ga people power n'olwekyo tulina okufuba okulaba nga tewabaawo obugulumbo bwonna nga musakimu nga nkuyege ebintu ne bigenda mu ki mu maaso kakati waliwo yayogedde ku kyokulwa mu buyinza ebintu ebifaanako ebintu obuyinza tebuliko nannyinibo nange nkya muyinza okulya nga sinze national mobilizer nga waliwo omulala nga tumujje na Busia eno ng'amaze okukunga obulungi netugamba nze nange siriwo okubeerawo kyokoleba twakola ssemateeka yaffe emyaka ebisanja bimeka ebisanja 2 era oyingidde mu Nup manya ebisanja 2 doctrine ya Museveni eyo erimu ka syndrome akobwa dictator twagala tugiteeke ku bbali owning and getting that sense of entitlement kukidinoloza nti kati kifune kino kyange kino ekintu ky'abantu banna Uganda. It is a people power initiative, people power centered. Awo temwagala kubawo ngalo kubanga wasiiwa naye kino ekintu ky'abantu kyaffenna nono omwana ali wano tumukolere future ennungi n'abantu abalala bonna bonna for the good of the country. Banyaba ne bassebo abafunye omukisa okutambulako mu nsi endala mulabye ensi we zirowooza ku bantu baabwe. Museveni yeerabira abantu era ensi agiyita yiye agamba emunyumira kyobola alateekao kitabani kye kyekiba kiddawo kyongereddawo okuvuluga kwegamba abalinga ekintu kye bajja okulyamu li. It is very very painful. N'olwekyo ekitubeezeza mu kintu kino tutaya kaseera ne tukolako ku mirimu gyaffe naye ebiseera ebisinga ne tuyiteeka mu struggle eno ndi ne bwogagawola otya ensi Museveni n'agirekanga bweri abanaku bajja kubayo bagaba n'ebyo by'oyina kubanga ensi tejja kuba mu control olw'okuba nti buli omu teyafuna opportunities zezimu. Amasannyalaze gagenze olw'okuba buli omu teyafuna opportunities zezimu. Naye mwe mumpuliriza bye njogera nga temuddamu so n'olw'ensonga eyo emyaka gyetoolodde ensi yaffe ebonaabona kati ekiseera kituuse tutereeze ebintu tubitereeze ate bwe kiseera kye tukola kiba kyakulabirako ekibiina kyaffe kyekikyasinza okubeera organized nga kiri ku opposition bukyanga Uganda gaawo ekyo mukimanyi. Genda ku offices zaffe genda kolabe ku nteekateeka ze tukola tulina offices zino buli wamu n'okusinga NRM. Kakati bannange
kino ekintu tukikuume butiiri kintu kyaffe ffenna abali wano n'abo batasobodde kujja wano bemukiikiridde n'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebalidde muzikirize manjulire enteekateeka yendowooza nti gye tugenda okugenda nayo mu Busia bino ebintu nze mbirowoozezaako Now I have identified 11 people benooza nti bajja kutuyamba ku lukiiko luno. Olukiiko lupya muluwulize bulungi. Kati bano abantu basigaddeko ku lukiiko. Nonze abantu 11. Abantu bano bagenda kulemberwa Chairman Kaluya. Kaluya nkuwadde obuvunaanyizibwa. Obere Chairman wa Busia. Olukiiko luno luli ntalimu. Paka lwe tunaatuuka no ng'akamba Zulu kabaweddemu. Empyoka tugenda mu maaso. Omuntu agenda tuyamba. Omuntu agenda tuyamba. Akolenga vice chairperson. Omuntu agenda tuyamba akolenga vice chairperson. Agenda kubera mu Bwana Gawaya Alua. Gawaya. Ekyo kijja tuyamba okumalawo okumalawo for the time being. Tuliziganye kijja tuyamba. Ekyo kijja tuyamba muli Wanda bweweddewo naye chairman tujja kuwasaganya bagenze kule. Ekyo kijja tuyamba okumalawo tension ebaddewo mumwete nyini wano katujongereko oluvannyuma jagenda esembera mpolampola ng'ennyumba ng'erimu ne kasukaali si kyo abawaliri batuyambeko omukulu ono abere vice chairman ati omuntu agenda otuyambako nga sekutale buwuliriza ebimukwatako ate era mbadde mpulira ebifaayo eno ye muzeeyi owuma bangambye eriko tica kati njatu balancing equation eno naye najagenderako kawoningi akatono kubanga lwebadde bimutambulirako abadde Jobu Aluwa Jobu sebo mu lujjudde lw'abantu anti ebyaffe bigwera mu maanyi g'abantu si bwe guli. Jobu ogenda tukusigala ng'oli administrator mu office wano without taking sides. Please, I'm looking into your eyes. Yes, please. Tuyambe obera administrator omulungi. Kati abantu bano bagenda kusigalako ku lukiiko nga bali ku kakiiko. Wafula George, Were Musa, Isa bin Hayemayani Arua. Oyo yawe ku lukiiko. Yani Isa bin oli Mwarabu Abubakari bin Isa ayemba wotukira pa yemba nga twafuza da Mwarabu kakati mabahi era tugenda kudda wano oluvannyuma lwa myezi 6 myezi
Myezi mukaaga mingi. Kaluya otito okulembeze. Sebo kunge sigala kunga. Gano madde. Kakati. Aziki bebo yagala kwa tewakula kwa mama yagala kole. Gayo tayina mwana. Omukyala namukonde Grace yaluwa. Hadija. Omukyala ono. Yabo nawo bere ku lukiiko olwo. Tekoko Kennedy Wanyama. Kakati. Namudia Rehema yaluwa. Gaula amekata kukuja. Nze siri eno. Namudia Rehema. Kati waliwo akati abantu 11. Ikikolwa wano olujja kubaka abantu 16. Bw'atyo Ssaabakunzi Nyanzi Fred Sentamu asobodde okubeera nti baggulawo woofiisi. Bagguddewo yafeesi eno mu bitundu by'e Busia okusobola okwongerayo enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform n'okutambuza emirimu, era alonze obukiiko obugenda okubeera nga butambuza ekintu mu bitundu by'e Busia eyo. Busia baali bamanyi nti nno wala nnyo NUP tesobola kutuukayo, naye ate agenza okutuukayo ng'abantu baayo baategeera dda omulamwa gwe tuliko, era bw'atyo ng'abasanze beerondamu dda obukulembeze bwabwe obutambuza emirimu gya kibiina ki National Unity Platform. Just ye ayongedde kakasa bukakasa nti abantu abalondebwa be batuufu era be babeesigwa abali ku mulamwa gw'enkyukakyuka. Nyanzi Fred Sentamu twebaza omulimu gwakoze omulungi mu bannayuganda, kubanga kati bw'obuuza Uganda yonna tewali atamanyi NUP, tewali atamanyi kigambo people power, era tewali atamanyi mulamwa gwa nkyukakyuka nti tulwana kwejjako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Bane tuwuliziganya mugenda kutuula mukole olukiiko olwo lujjule luggyeko abantu 16 kulw'obulungi bw'abantu, enkuyanja y'abantu ebawagira wano wonna, kubanga Busia yaffe terigenda kuddamu kubeera ya Museveni. Ffenna tukkiriza nti nno yali mistake obutafuna bamemba ba palamenti. Gya ku mulundi guno bamemba ba palamenti tulabe baffe, bakansalazi baffe, bammeeya baffe n'obukulembeze bwonna. Njagala tuyimirire ffenna waggulu, muyimirire tukkirize nti Busia NRM tegenda kuddamu kugiwamba nakwegirigisiza muno. Ffenna tukkiriziganya nakyo. Tukkiriza nti Busia kateze mu mikono gyaffe. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Olutalo nga luwedde. Tuliyambale nkule. Tuliyambale nkule. Tuliyambale